mwenna abatereka mu DFCU banka ne President Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga jjajjaffe eyalwanirira obwenkanya. Waliwo banka ezikulwanyisa, waliwo banka ezaagala ove ku bukulembeze bw'eggwanga, kubanga President Museveni ekibiina ky'NRM kyatugamba mbu Ssekiwalinga wa future. Lwaki DFCU banka eremera sente zibatadde ku akawunti yaayo nga zibadde za kuyamba abaana abanaku abatalina muntu abayamba amwasirizi? Sente zaava mu kampuni ya Daniel Dennis Investment Group miliyoni eziwera ddala 600 mu obukadde 8 nga za kuweerera abaana abanaku, nga ate zibadde zibaweerere nga sente zibadde ziyita mu DFCU. Si gwe mulundi ogusoose oyo omwami oba eyo kampani omukulu Daniel Dennis Sebugenyi ayina akawunti emu yokka mu Uganda ya DFCU, era bw'abadde ateekanga sente ze n'abaana weebali. Nawulidde story eyo nempulira ennaku ng'eri mu kunzita. Lwaki President Museveni amala okwoza abayaaye ne baanika mu ttaka? Moreover zino banka angwira, ezaffe banka zaagwa, ezaabwe abayaaye abatwala ensimbi ne bajja batubonyeebonye, kati abaana tebannadda masomero. Musayi Museveni, how can you secure our future nga DFCU bank eremedde sente? Omusango gwatwalibwa mu kooti ne beekubira enduulu, baganya okuwuliriza. Banka eganya okulirizinga sente. FIA teina buzibu, si yawa order sente ezo zikwatibwe. Singa waliwo ekitongole kya gavumenti kyonna ekyagamba nti zino sente zirika kwa kukulizo, twandigambye kale. Ne DFCU bank ezikuttenga yo, abaana bakaaba, amasomero galaajana, lisiti weeziri, sente zibadde sasulirwa abaana ku masomero. Ne tugamba n'ogamba kuba nalabye story wa Kasuku, nalabye story wa Zubeda, nalabye story wa Gundi ono omusajja Kwezi Robinsoni. Bano bagikobeera ono esoda abakyalo yakola nkubukedde ebiwandiiko byonna weebiri nga bagamba n'ogamba nti oba DFCU banka yeekengedde sente egende ku ssomero esasule direct, n'amasomero weegali, n'abaana abasoma weebali. Abaana bino si bya bufere. Lwaki munnayuganda anyigirizibwa bw'atyo? President Museveni ng'osirise bano abantu be balabe b'eggwanga number 1. DFCU eboolebwe, DFCU eboolebwe. Buli munnayuganda waali ajja sente ze mu DFCU oba otambula nazo mu kikapu wakiri omubbi azibbe tumugobe, tunaamukwata okusinga sente bwe zibbibwa. Bamusiba ttaayi, baba batalina baana, abaana abanaku bakutte sente zaabwe batudde ewaka, ng'ate abali mu banka sente balina abaana. Eyo si patriotism, oyo abeera mulabe namba emu. Eyo era oyo baba beetaaga kutwala mu kooti martial. Mutwala Besigye mu kooti martial kuba mwamukwata n'emmundu. Naye ate bano abatta future y'Abannayuganda. Museveni walwana emyaka 5. Sebo taata tukusaba oveeyo. General Sali Musale, Maama Nalweiso, General Muhoozi Kainerugaba, Bank of Uganda, Bannayuganda bonna muyimuke. Daniel Dennis Sebugenyi ng'ayita mu kampani ye eya Daniel Dennis Investment Group Limited ng'esinzira bweru, ebadde esindika sente mu ggwanga lya Uganda ng'esiisa mu DFCU. Era nga sente bazikyanolinga okuva mu DFCU ogenda ku masomero ne banka zaabwe, kati bazikutte, baagala sente. Kooti etumye earring, tusaba kooti, tusaba wekitiibwa abalamuzi mwenna n'oludda olw'amateeka omusango gwaffe guwulirwe, abaana badde ku masomero. Oba kale banka eyise ekiragiro egamba amasomero nti abaana bagira basoma bwe twesootinga. For God and my nation, ngenda kunoonyereza ensonga eno, ngenda kujja n'obujulizi bwonna, naye mbagamba nti bano bamu ku bale ba Museveni, omulebe wa Museveni si Kyagulanyi, si Nuupu, si Besigye, wabula banka ezibba abanaku. President Museveni yalwanirira status Benz Mercedes.